Kazimba Mugalu avumiridde ebikolwa ebitali bya ddiini ebigenda bikukusibwa okuyingizibwa naddala mu bamusaayi muto bwe kituuka n'okukosa obulamu bwabwe. Ssaabalabirizi agamba olw'ebikolwa bino ekkanisa ya Uganda evuddeyo n'enteekateeka ey'okubunyisa enjiri ng'omulimu n'okulwanyisa obwavu okuyita mu makanisa okwewala ensimbi eziriko obukwakkulizo obutali bwa bya Katonda. Ekkanisa ya Uganda mu kaweefube ow'okulwanyisa ebikolwa ebikontana n'eddiini etandise enteekateeka ey'okubuulira enjiri n'okulwanyisa obwavu okuyita mu makanisa okukola pulojekiti ezivaamu ensimbi. Kino kikoleddwa okuyamba abakristaayo obutabeera bakireerese n'okwesigama ku buyambi obubeerako n'obukwakkulizo obunaabuula eddiini. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu n'asiima omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Thomas Tayebwa. Abaana bakusiyazi eriwofeero sente mpitirivu nnyo era mwabazadde mugereku n'abaana nga bakomyewo olwa deputy speaker waffe wa Uganda ebigambo byayogera yali mu nkungaana yagamba tetugenda kukkiriza bintu bwe. Bino Kazimba abyogedde ali mu bulabirizi obw'emityana gy'alambudde ekizimbe ky'emyaliro ena ekya Ebenezer House ekizimbibwa. Eno era Henule ne Beatrice Makumbi mu kanisa Lutiko Namukozi babadde n'okwebaza okuweza emyaka 30 mu bufumbo. Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja mu bubaka bwe bwatise minisita w'ebyettaka Judith Nabakoba asabye bannayuganda okwenyigira mu pulogulaamu za gavumenti nga eya Parish Development Model n'endala okwekulaakulanya era beggyemu endowooza ez'okutabiikiriza ebyobufuzi mu nteekateeka zino. Ezireetebwa gavumenti omuli ya Parish Development Model wamu n'emyoga kubanga zituukirira ddala kuffe abantu ab'enjawulo mu bitundu byaffe. Ssaabaminisita era atisse minisita ebbaasa ya bukadde 5 okuyambako ku mulimu gw'okuzimba Ebenezer House. Ndi Salongo Kasibante mu munisipaali ey'Emityana.